إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولغنا ببتيبوا وأن بنيزا ببتيبوا والنوي مولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توازوجتوا الله عز وجل atukum ye ebbanga linedene bwediti okuva twasemba okubeera nga tuwuliziganya era nga tulabaganako biidhinillahi tabaraka wa taala. Akabanga kabadde kawanvuyemu biidhinillahi azza wa jalla nga situwuliziganya, naye nga ebyaleetawo ensonga eyo bwe bumu ku buzibuzibu obwaliwo biidhinillahi tabaraka wa taala, naye Allah subhanahu wa taala ow'ekitiibwa agenza abujjawo, era tusaba ow'ekitiibwa Allah azza wa jalla abujjirewo ddala tusigale nga tuwuliziganya mu kweyigiriza ku bimu kubikwatagana ku ddiini w'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Ebbanga lyasemba biidhinillahi tabaraka wa taala nzijukira nti twasemba okulaba amakulu ga atashahud biidhinillahi tabaraka wa taala, amakulu g'okusalira omubaka sallallahu alaihi wasallam, n'amakulu g'ezimu ku dduwa ze twali twakasoma luutu eyo biidhinillahi tabaraka wa taala. Tusokera ddala nti hal yaumuka islamiyun, abafu olunaku lw'Oluisiraamu biidhinillahi tabaraka wa taala, iddarusu yaffe etambula ku lunaku ng'olwaleero era ng'emanyikiddwa bulungi. Tujja gumiikirizaako biidhinillahi tabaraka wa taala eddoboozi esserinnaba kutereera bulungi, naye nga insha allahu azza wa jalla tujja kutandika okukivuga mpola mpola paka linabeera nga litererera ddala insha allahu tabaraka wa taala. Mujja gumiikiriza biidhinillah. Kakati darusu yaffe yasembayo nzijukira twali tulaba kugamu ku makulu oba amakulu ag'okungulungulu amatonotono akwatagana ku atashahud oba attahiyatu biidhinillahi tabaraka wa taala, n'okusalira omubaka sallallahu alaihi wasallam, pozi n'edduwa zaffe ze twali twakasomako ku duwa ze tusoma nga tumaze okusoma attahiyatu n'okusalira omubaka sallallahu alaihi wasallam nga tutundaba kutola salaamu. Twali twakasomera ddala edduwa ezaalimu 12 eziri edduwa 12 ze twali twakalaba omuddu zasoma ng'amaze okusoma attashahud oba attahiyatu, ng'amaze n'okusalira omubaka sallallahu alaihi wasallam nga tannaba kutola salaamu. Edduwa ze twaziraba biidhinillahi tabaraka wa taala. Twasooka ne tuziraba mu bugazi emabegeri ndozamujuga tukatandika netugamba nti hali yaumuka islamiyya, abafu olunaku lw'Oluisiraamu katutwale tashahudi ero tulabe ddala ddala ennaku zaffe abantu tusaala buli lunaku lailan wa naharan, essala ezalalikibwa, essala eza sunna tusaala emirundi mingi, naye abaffe atashahud attahiyatu tashahudi yaffe tahiyatu yaffe efaanagana etya? Wa barakallahu fikum jazakumullahu khaira. Tenga mwana watu tusala buli lunaku. Kati edduwa ezo twagenda tuziraba mu bugazi era muzijukira emisomo egyo biidhinillahi tabaraka wa taala bagiina era nga gyali gya bugazi nnyo mu kunnyonnyola ensonga ezifaanagana zitya. Kutandikira ku tahiyatu twaginnyonnyola. Kati darusu yaffe yasembye yeno nejanga etuyitiramuko kungulu mpola mpola biidhinillahi tabaraka wa taala, omuntu obeere ng'omanyiiko ku biki by'osaala naddala mu tashahudi biidhinillahi tabaraka wa taala nga bweri empaji mu mpaji z'esswala. Attashahudi esembayo, attashahudi al-akhir, tashahudi esembayo mwana wattu mpaji mu mpaji z'esswala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Ensonga ezo twaziraba biidhinillahi tabaraka wa taala.
nekitugenda okutandika okutunulira okuva n'olwaleero biidhinillah tabaraka wa taala kwe kutunula ku zimu ku nsobi nga tetunaba kweyongera tukyeyongerayo era tukyagendera ddala mu maaso biidhinillah tabaraka wa taala nezimu ku dduwa zetusoma nga tumaze okusoma atashahud era nga tumaze okusoma oba nga tumaze okusalira omubaka sallallahu alaihi wasallam era nga tetunaba kutoola salaamu naye kyetwagadde tukooneko biidhinillah tabaraka wa taala kwe kubeera nga tukoona oba nga tunabbaha oba nga tuzuukusa oba nga tulaga kuzimu ku nsobi ennene zetukola mu kusoma ebigambo bino muzimu ku nsobi ennene zetukola mu kusoma ebigambo bino mu kusoma atashahudi mu kusalira omubaka sallallahu alaihi wasallam mu kusoma edduwa ziri zetwakalaba 12 mulimu ensobi ennene zetukola zetwagala okubeera nga tuteekeddwa okubeera nga tuzijjiramu ddala tusobole okutererera ddala mu atashahudi yaffe biidhinillahi tabaraka wa taala wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Jjukira olulimi lw'Olwarabu lulimi luzibu nnyo, si luzibu lwa kwogera oba luzibu lwa kutegeera oba lwa kusoma, wabula nti luzibu mu makulu gaalwo oba mu ngeri yaalwo nga Allah bwe yatutusiza tabaraka wa taala nga mwe yasse eddiini yaffe tabaraka wa taala muyassa obusamu bwaffe tulina okubeera nga tubutegeerera. Olulimi olw'Olwarabu lulina enkizo ku nnimi endala, tulimi lugazi, lulimi ate lwa ntondo, lwetaaga okubeera nga ensobi gyokola yinza okukyusa ekigambo, yinza okuddira ennyukuta n'ogijja mu kifo kyayo n'otekawo ennyukuta endala eringa egifaanana mwana wattu amakulu ne gakyukiraawo n'obeera ng'otegeeza birala nnyo nebi nga byawukanira ddala nnyo nebyo byoliko gwe byagala okubeera nga otegeeza. Oyinza okukyusa katonyeze, okitegedde katonyeze butonyeze, abadde obutonyeze bubiri n'oteekawo kamu, oba abadde akamu n'oteekawo bubiri, oba abatabadde katonyeze n'otateekawo, amakulu ne gakyukira ddala ne gawukanira ddala n'okwebyo gwe byosuubira nti byoyagala okutegeeza oba gwe byokakasa nti byotegeeza naye ng'ate mwana wattu amakulu gakyuse akaseera ako. Oyinza kutuusa nnyukuta ziggumira n'oziwewula oba eziwewuka n'oziggumiza amakulu nti n'oteeka tashdidi weetali oba n'ojja tashdidi weeri, amakulu ne gakyukira ddala mwana wattu n'obeera ng'otegeeza birala naye ng'ate ggwe okakasa bulungi nnyo nti kyotegeeza kyekyo kibuulira nga bakusomesa, naye olw'okukyusa kuno kw'okyusizza n'ojja embeera mu mbeera zaazo mu butuufu bwazo, oba nnyukuta oba butonyeze oba tashdidi ng'ezo ng'ozijje oba ng'ozongeddewo, amakulu ne gakyuka mwana wattu. Kati olulimi lw'Olwarabu lwetaaga okwegendeza, lukyuka mangu ebigambo byalwo. wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Kati byetaaga kwegenderezaamu biidhinillahi tabaraka wa taala. Twagamba nti atashahudi eno gye tutambulirako era gye tutatambulirako ye tashahudi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu mbaka gyamuyigiriza sallallahu alaihi wasallam, egamba nti attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Eyo kibayita atashahud oba gibayita attahiyatu. Tugiyita attahiyatu olw'ebigambo bino ebisooka kuyo ebigamba nti attahiyatu lillahi, tugiyita attahiyatu. Tugiyita attashahud olw'okukakasa okulimu nti tewali asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah azza wa jalla era omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, n'okakasa nti muddu wa Allah era mubaka we. Mumuli ekigambo kiri ekigamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ebigambo bino lwaki mbiddiŋŋana ebbanga lyonna bisobole okunywera mu mitwe gyaffe biidhinillahi tabaraka wa taala. Nga oba okisanze walala oba ng'okisanze omuntu yenna ng'akisomesa kwegamba tekikuwaawaza mato oba okitegeera butegeezi nti kino kitegeeza bwe kiti era kijja bwe kiti ku lwansonga bweti ne bweti, era nga nawe bw'oba otandise okukisomesa mwana wattu obaako niwe otandikira okusomesa ensomesa entuufu biidhinillahi tabaraka wa taala. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu. Kati tugiyita attashahudi olw'ensonga eyo era ne tugiyita attahiyatu olw'ensonga eyo biidhinillahi tabaraka wa taala. Kakati kuzimu ku nsobi ennene zetukola naddala mu ntandikwa ya attahiyatu oba ya attashahudi, mu ntandikwa yaayo kyekigambo kino ekisooka kigamba nti attahiyatu.
otegedde kigamba nti attahiyatu ekigambo ekyo abasinga ffenna tuwewula ya eyo tujja tashdidi ku ya ne tugijjako netugamba nti attahiyatu netugamba nti attahiyatu naye nga kigambo kiri attahiyatu yandozo jula bweggumira bwatyo omubaka sallallahu alaihi wasallam we yagisomesa era bwagitusomesa era ge makulu g'ekigambo ekyo amajjuvu agakirimu ng'otaddeko tashdid ku ya n'ogamba nti attahiyatu so si attahiyatu ya n'ogiwewula lozo mugiwulira nti attahiyatu so nga tekigambo ekyo kigamba nti attahiyatu lwoba bw'osoma bw'otyo mu butuufu ng'omubaka bwe yakisomesa sallallahu alaihi wasallam lw'ojja okutegeeza ki kyotegeeza mu kigambo ekyo amakulu gaakyo ge gajja okujjira waawo agategeeza amakulu agalimu attahiyatu so si attahiyatu nobeera nga mwana wakyo kigambo ekyo okiwewula oba nga ya ogiwewula nga togiggumiza ya eggumirira ddala biidhinillahi tabaraka wataala era mbasaba temuddamu okubeera nga mugiwewula attahiyatu so si attahiyatu tikireka mu Luganda era ojja kuddamu emirundi mingi oyiggumize ya eya ndowooza mujjukira bwe twawonga corrections ensonga eyo twagisongangako nti ya giggumize gumiza ya yattahiyatu giggumize togikolamu ensobi n'otagiggumiza tegereka ndowooza nkibira bafunanga ku corrections mu ngeri eyo mu ntandikwa ya tashahudi ensonga ezo mwaziraba kati kyekimu kyetwagala okubeera nga twogerako wano n'okutereeza inshallah tabaraka taala lwaki bannaye neesiba nnyo okutereeza olw'ensonga nti ebintu bikyuka ojja kusoma ebirala ng'oli mu sola ebintu bitegeeze birala kati esola engeri gyeri nga ya bulabe nnyo eri omwana Adamu okugitereeza obutagitereeza kya bulabe nnyo yonna kuviira ddala ku ntandikwa yo paka ku nkomerero yeetaaga okutereezebwa biidhinillahi tabaraka taala wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan kati kigambo kino tukireeze nti attahiyatu so si attahiyatu la attahiyatu lillahi ekigambo ekyo biidhinillahi tabaraka wataala attahiyatu lillahi kati tugenda kukigambo ekyo wassalawatu tikirina nnyo buzibu biidhinillahi tabaraka taala era kyakolwamu nnyo nsobi z'amaanyi wabula nti swadi yeggumira nti wassalawatu attahiyatu lillahi wassalawatu kakigambo ekirako wattayibatu kati kigambo ekyo era eya ttayibatu twagiwewulanga era tugiwewula ekigambo ekikyamu tetulina kugiwewula tugamba nti wattayibatu nowewula wabula wattayibatu tegereka enjawulo teza mugiwulira wattayibatu ne wattayibatu ya ng'ogiggumiza biidhinillahi tabaraka wataala so si kugiwewula nogamba nti wattayi wabula wattayi tegereka mu Luganda ebigambo ebyo njagala tukikowe bulungi tugamba nti wattayi wabula ogamba nti wattayibatu so si wattayibatu kikituufu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira okubeera nga ensonga eyo etegereka bulungi nnyo kati tugamba nti attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu kyekigambo ekituufu kyoba osoma biidhinillahi tabaraka taala kyekijja okutegeeza kyoyagala okutegeeza mu swalayo biidhinillahi tabaraka wataala tugende mu maaso olekugamba nti assalamu alaika ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaika twagamba asulu y'ekigambo ekyo omubaka akisomesa sallallahu alaihi wasallam nti assalamu alaika wabula omubaka bwe yafa sallallahu alaihi wasallam basahaba batandika okuleeta enjogera eyataliiwo nga bagamba nti assalamu ala nabiyi byonna ebigambo bituufu nga bwe twabiraba biidha tabaraka taala kusinza ku bigambo by'abakadde baffe abamanyi b'obusiraamu bwe bannyonnyola ensonga ezo ne batugamba nti ensonga zonna al amru wasiun
biidhnillahi tabaraka wataala kyekigambo kigaziwa bulungi nnyo tekirina buzibu era nga omuddu tafuna kwenyamira kwonna oba gamba nti oba akoze ensobi wagamba nti assalaamu ala nabiyi wa rahmatullahi wa barakatuh amakulu kitwagadde muffe kutereza ensonga zaffe biidhnillahi tabaraka wataala kati assalaamu alaika ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh kigambo ekyo ensobi ekolebwawo igamba wano assalaamu alaika olina gamba nti ayyuha oba hayyuha ebigambo ebyo nabiwuliranga nga bikozesebwa era nabiterezanga biidhnillahi tabaraka wataala nti tugamba nti assalaamu alaika hayyuha nabiyu oba ayyuha oba ayyuha oba hayyuha ekigambo kiri nti ayyuha alifu neya ng'eriko tashdid ayyu neha nga mu maaso gayo waliwo hamza ewanvuya ayyuha assalaamu alaika ayyuha nabiyu si hayyuha otegedde oba si hayyuha nobula ayyuha so saatera ayyuha notagiwanvuya oba notagigumiza ya nogamba nti ayyuha nogamba ayyuha wabula ayyuha otegedde okubeera nga ogigumiza biidha tabaraka wataala esooka hamza eddako ya ate ngaeggumira neha ate ngaewanvuwa eriko ya ayyuha naye lwakuba nti kati ekigambo ekiriko annabiyu ekiddako awo kati okuwanvuwa kuno alifu eno ewanvuya eyingirira ddala mu nuuni eri nebeera nga egijjawo biidhnillahi tabaraka wataala nga omujja obisoma mu mateeka ga atajwid insha allahu tabaraka naye wano sibye tulimu wabula tuli kutereza ensoma ya tashahudi eno assalaamu alaika ayyuha nabiyu si hayyuha wabula ayyuha nabiyu assalaamu alaika ayyuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu kigambo ekyo kitereere assalaamu alaika ayyuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu enam kati assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin tegereka buluganda enam waliwo oluusi ensobi ekolebwa omuntu aba tagigendedde bugenderezi lagamba nti assalamu alayna ayyuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu ebera nsobi nagiwulira twagikolako egamba nti assalamu alayna ayyuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu nti emirembe gibeere kuffe owange gombaka n'emikisa gya Allah tabaraka wataala n'okusaasira kwe naye nga ekyannabbi kiri nti assalaamu alayka emirembe gibeere ku ggwe assalaamu alayka ayyuha nabiyu owange gwe nabbi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi n'okusaasira kwa Allah tabaraka wataala kukubeereko wa barakatuhu n'emikisa gya Allah tabaraka wataala gikubeereko enam kati assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin nekyo nakyo twakisoma bulungi biidhnillahi tabaraka wataala okujjako okunywezaamu ku kigambo ekisembayo ekya assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin wala ibadillahi wa ala ibadillahi swadi yokuginyweza as-salihin wala ibadillahi salihin oba ogamba nti assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin nayimirira ku ibadillahi ate naleeta salihin naye nga salihin ekyo swadi bwogamba nti assalaamu alayka wa ala ibadillahi as-salihin bwoba olina okukisoma ng'obadde oyimiridde ku ibadillahi n'ogamba nti bwogamba nti assalaamu alayna wa ala ibadillahi oba n'ogamba nti as-salihin ekati oba okigatta kyekirungi okukigatta era nga kibwogenderako kyekijja okwanguwa kigamba nti assalaamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan naam tugende ku atashahud biidhnillahi tabaraka wataala ekigambo ekiddako egamba nti ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kakati ekigambo kino ashhadu eyuha abamu oluusi tuteekawo ha ndigamba nti ashhadu ndigamba nti ashhadu otegedde ndigamba ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ekyo tetwakikolamu nnyo nsobi wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan okujjako ekigambo ekiddako kyetwakulamu ennyo ensobi ezayitirira era kumpi abantu bawerera ddala twakola ensobi eyo abantu bawerera ddala egamba nti wa ashhadu anna muhammadan
abduhu wa rasuluhu kyekigambo ekituufu bwe kituufu tulina okukisoma era nga batu mbaka byakiyigiriza sallallahu alaihi wasallam nga bagamba nti wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kyekigambo ekituufu wabula ensobi gye twakolanga era gye twakola yegamba nti wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu netuwanvuya anna ekigambo ekyo nzijukira mirundi mingi baganda bange ne banyeza bibitiibwa twakyogerako nnyo biidhinillah tabarakataala nga tugamba nti towanvuya anna togiwanvuya kubanga amakulu gajja kukyukira ddala waba ogamba nti wa ashhadu anna muhammadan oba okakasa nti mazima ddala ffe anna kitegeeza mazima ddala ffe muhammadan tate ffe muhammadi kitegeeza nti ffe muhammadi bwobanga bwoba otegeeza bugamba nti wa ashhadu anna muhammadan oba otegeeza nti ddala nkakasiza ddala okuva ddala ku ntubu y'omutima gwange era nga njatula ne ku lulimi lwange nti mazima ddala ffe muhammadi anna mazima ddala ffe muhammadi tegereka bw'oba otegeeza bw'otyo naye nga ekigambo kigamba nti wa ashhadu anna muhammadan mazima ddala nkakasiza ddala nga njatula ku ntubu y'omutima gwange era nga njatula ne ku lulimi nti mazima ddala tewali mazima ddala muhammadin sallallahu alaihi wasallama muddu wa allah era mubaka we alayhi salatu wassalam n'ensonga eyo ensobi eyo tugyekomeko biidhinillahi tabaraka wa taala ensobi eyo tugyekomeko biidhinillahi azza wa jalla egamba nti wa ashhadu anna muhammadan amakulu gakyuka ne gagamba nti mazima ddala okakasa nti mazima ddala ffe muhammadi naye nga ate si bwe kiri ffe tetuli muhammadi yali mubaka wa allah tabaraka wa taala so si ffe amakulu tuyagamba nti wa ashhadu anna muhammadan jukira anna muhammad ne anna muhammad ndoza muluwulira enjawulo eno ewanvuwa etewanvuwa yentuufu anna muhammadan yentuufu wabula egamba nti anna muhammadan eyo nkyamu era kiba kifu wabula eba olina okugamba nti wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu so si wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu subira nti ensonga ezo twazikulako tambihi emirundi mingi eri baganda baffe ne banyinaffe biidhinillahi tabaraka wataala era nga nsobola ekitiibwa allah azza wajalla tabaraka wataala atwanguyize ennimi zaffe zisobole okutereeza ebigambo bino kubanga omubaka bwati bwe yabisomesa sallallahu alaihi wasallam naffe bwe tuteekedde okubeera nga tubikwata era tubiyiga era bwe tuteekedde okubeera nga tubisomesa wa barakallahu fikum jazakumullahu khair kati ffenna wa barakallahu fikum njagala tutereeze ekigambo kino ekya tashahudi biidhinillahi tabaraka wataala ekya tahiyatu attahiyatu so si attahiyatu ekyo kiri kifu tugamba nti attahiyatu wabula attahiya si attahiya wabula attahiyatu tegereka buluganda attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu ya tayyiba kati naye wanvu manya eggumira wattayibatu وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ensongezo mbasaba tuzisomera obwegendereza n'obutuufu bwazo tusobole okutereeza biidhinillahi tabaraka wataala nabagamba temukoowa temwekkaanya temunyiiga twagala kutereeza sola yaffe tutuuke mu maaso g'ekitiibwa allah ng'omubaka bwe yagiyigiriza nga bwe twagisaalanga okusinga okutuuka mu maaso ga allah azza wajalla ng'omubaka bwe yayigiriza si bye twasomanga olw'okuba nti twalinanga biseera obutonyiiga bwammwe kikulu nnyo allah bawamu empeera obutakoowa bwammwe kikulu nnyo allah bawamu empeera obutekkaanya bwammwe kikulu nnyo allah bawamu empeera twagala kutereeza biidhinillahi tabaraka wataala ebiseera byammwe sente zammwe byonna mugenda bisanga mu maaso g'ekitiibwa allah subhanahu wataala wallahi nga gyebiri nga allah yabikuuma tabaraka wataala ebbanga lyetunaamala nga ddala tukola ku lwa allah azza wajalla era essola twagala okugitereeza ku lwa allah tabaraka wataala tuke mu maaso ge ng'essola yaffe mwana wattu ntuufu era nga n'okwekengera n'okubeera ku bunkenke tugomba mugenda okusooka okubalibwa mu mirimu gya allah gye yatulagira gyegenda okusooka okubalibwa biidhinillahi tabaraka wataala bweriba eteredde essola olwo emirimu gyonna giribeera gigenda kutunuulirwa ne bweriba egaanyi mwana wattu ebirala byonna tebigenda kukkirizibwa nga hadisi bwe zitosomerwa enkya n'eggulo kati ekigambo kigamba nti attahiyatu lillahi wassalawaatu wattayibaatu assalamu alaika أيها النبي ورحمة الله وبركاته
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إرانغا نيندي دين سمزامو إن شاء الله تبارك وتعالى الله جاتو ساسida ajatu wakadde sobola kuberanga tulaba yotusomye n'okwetereza إن شاء الله تبارك وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.